Etanzikiriza bukyambeera naye emyaka ena sigendangako wakati. Emyaka ena tayimu namumuteera ku ssimu wa mitwalo 2. Singa wabaawo omuntu ng'afudde ku kyalo waddemba okwogera n'abafiiriddwa bonna, waddemba okwogera ne taata, waddemba okwogera ne ssenga, waddemba okwogera ne mwannyina, waddemba okwogera ne maama. Anti kakati mwami Kizza, ekyo kyawukana n'okulaba ku bantu maaso ku maaso. Omuntu oba olina okumulaba physical contact. Ate abakimanyi kyo abatabawuliza. Kakati mwami Kizza, contact byebiki? Ogenda ku contact ngani? Anti abazadde. Kakati mwami Kizza, waliwo embeera gye sikiririzaamu. Mumpisa mbi. Kugwe sikunze. Kyusaamuko. Kugwe gwe kyusa ku lulwo. Naye tojja ku gwe ssebo engatto bwe ziba ziyingira ewuwo ewange tezirina kuyingira, zinasigala ku mulyango. Obwo bufuzi bw'amatwale. Amateeka agago bwe gaba gafuga ewange. Obwo bufuzi bw'amatwale. Mwami Kizza, bufuzi bw'amatwale. Gwe kola bw'oti. Essebo. Owulira? Mpulira ssebo. Naawe obadde ompa amagezi nange kankuwe ku magezi. Kakati gwe bw'obanga olina engeri gy'oyagala okuyisaamu amakaago gayise bw'otyo, naye agange ngayisa bwe nti nganze bwe njagala. Tompabula, toddangamu kumpa amagezi go. Oyogerako ne Kadima ku Beera FM wano nga bwe nakusuubiza nti nja kukubira. Yogera ne Jeeni. Jeeni, aha, mutawaana ki? Kati mwami Kadima oba mbitandike ntya? Nina obuzibu mu maka gange, nina omwami maze naye kati emyaka 4. Mwami Kadima, kale tumulina n'abaana 2. Naye tanzikiriza bukyambeera naye emyaka 4 sigendangako wakati. Emyaka 4? Tanzikiriza genda waffe oba tufiiriddwa oba tulwazizza oba waliyo omukolo oba kumanyagana, tonna tewali angamba Bugandi katuweereze amabugo wabaayo yafudde. Mumaze n'emyaka 4? Mwami Kadima. Ongambye abaana 2. Emyaka 4 eyo togenda nkuwamwe? Sigenda nga simanyi ne bwe wafaanana, kabe maama bange bonna banneebuuza tebandabako. Kakati yakuwasa mbaga akawundo kakubya eddirisa 2 bitya? Ewaffe yajjayo. Yajjayo? Ewaffe yajjayo n'akyala. Naye okuva lwe yajjayo, okuva lwe tunavaayo Mwami Kadima nga nsigeeyo. Sidangamu kulinnya waffe wadde ekigeeyo, wadde otwala nti baana baabano bazadde sirinyangayo. N'abantu batwalanga? N'abaana sibatwalangayo. Nga kiba kisuuse. Kakati yakuwa nsonga ki nti lwaki tayagala ogendeyo? Mugamba yeebuzaabuza nagamba kwata amabugo baweereze gyagenda olulalo, gyagenda okubagizeeyo newafa n'omulabe Mwami Kadima. Bambi ng'olabe kati oyagala tukuyambe ki? Badde nsaba omukubireku Mwami Kadima omumbuulizeeko. Buzibu ki? Naye essaawa zino tali mu kibuga, avuga safaari. Naye avuga safaari? Bamuyita Kizza. Ye Kizza. Kaakati oyagala mukkirizisa ogendeko ewammwe, oyagala mugambe bugambi lwaki takukkiriza, oyagala ki ekisinga? Mwami Kadima sisobola mala gatambula kuva waka nengenda nga ate nninga eyo ewagudde. Nesaagala kale embeera njagala ne tubabeerawo okukkiriza. Naye lwaki nange simanyi kyova olaba mpise ku BTFM. Bakuzaala wa Jeeni? Newaffe Masaka Kaliisizo. Oliwo ekaliisizo ewammwe kumpi awo. Kati wano mu kibuga mubeerawa? Tubeera eno Kansanga. Bambi ng'olabye. Kale kanjogere ongambye ye Mwami Kizza. Kati kanjogereko naye tulabe. Kale. Okay, kale kamunoonyeko wano ngezeeko ndabe oba nsobola okuba nga mufuna Omwami Kizza. Kale tusimbudde. Taata nkulamusizza. Nange taata. Mugyebaleko. Sebo tukola bwe tufuna. Amiina ssebo. Kaakati? Yes ssebo. Ssebo nze Kadima. Kadima. Yes ssebo, nkubidde ku beat wano ku radio. Nsanyusa okuwuliza. Nange nsanyusa okuwuliza taata. Yes ssebo. Kaakati obuzibu bwe obuliwo, njogeddeko ne omukyala gwe bayita Jeeni aŋŋambye nti mukyala wo weewaka omulinamu n'abaana 2. Bwe kiri. Wangi? Bwe kiri. Ni kaakati ng'ayagadde njogereko naawe taata, nze ninga kansala ekiriwo kiri kimu kyabutamukkiriza gendako waabwe kuba ŋŋambye nti mumaze mwenna emyaka 4 naye aŋŋambye nti omukkiriza nkogenda waabwe.
nga yensonga eyo ssebo yensonga enkubisizza essimu kuba ngambye nti oliwo ssaawa zino okola safaari era nakati ndi ggulu kakati obuzibu bwe buva taata ssebo nga nsabye tukkaanye omukyalo omukkirizeko okgendako ewaabwe alabe ku bantu be kuba ngambye nti ne bwafiirwayo abantu takkirizibwa omuwa mabugo n'omugamba nti togenda kugamba ng'embeera bwetu bweriwo takubya mu bubi naye nga yeemulugunyamu lw'ekyo kansooka embuzemu ensonga ngaeyo yeetaaga kugiteeka mu lujjudde si lujjudde kale yeetaaga kuteeka ku mikutu si mu bubi takikoze mu bubi akikoze lwakuba muwuliriza waffe lwakuba muwuliriza kale si kibi okubawuliriza kuba nange olumu mbawuliriza ne tweyanza nnyo sebo tweyanzeege kaakati obuzibu gweobusanzeewa obuzibu we buli tusaba kukukkirizisa omukkiriza agendeko ewaabwe kuba natugambye nti obufumbo obuya tugambye nti obufumbo bwe bulungi era abwagala naye abeewaabwe abasuuliridde nnyo kakati bw'aba abwagala ate akima kyewaabwe naye gwe togendako wammwe tamanyi kyamujja waabwe ekyamujja ewaabwe emmere yali asobola ogifunayo nga n'ennyumba gy'eri kati ekyamujja ewaabwe kye yali tasobola kufunayo n'ajja ewange okukifuna era kyekyo kyengezaako okumuwa si be baana babiri nedda tusooke tuddemu emabega nakyala aŋŋambye ewaabwe era ŋŋambire wakoma okugendayo buli kimu nenkibawa ne baŋŋamba nti oli wa ddembe okutwala mwana munno era nange ne banzaala kakati ate ye lwaki abayagala okugenda ewaabwe buli kaseera si buli kaseera myaka ena bw'aba nga tagenda mu mulundi nagumu mwami Kizza omanye emirundi gye yakamba eba okugenda ewaabwe mba sigimanyi kati gwe togimanyi naye ate nze ngimanyi era kikosanze waliwo baseka mu nnyumba nga temuli mukazi nejebakamuko wawulira otya ng'owulira nga waliwo ekibanja kakati nange bwentyo bwembeera kakati taata awo akola atya okulaba ku bantu be kuba nabo bamwetaaga ekyamazima kiri nti eyatayimu namumuteera ku ssimu wa mitwalo 2 singa wabaawo omuntu ng'afudde ku kyalo waddembe okwogera n'abafiiriddwa bonna waddembe okwogera ne taata waddembe okwogera ne ssenga waddembe okwogera ne mwannyina waddembe okwogera ne maama anti kakati mwami Kizza ekyo kyawukana n'okulaba ku bantu maaso ku maaso omuntu oba olina okumulaba physical contact ate abakimanyi ki abatabawuliza kakati mwami Kizza contact byebiki ogenda ku contact ngani anti abazadde kakati mwami Kizza waliwo embeera gye sikiririzaamu mwami Kizza mbadde nsaba nze nga ku lwange bambi omukkiriza agenda alabe ku beewaabwe anti okusaba oyinza gwe okusaba ate nze nesigenda nakusaba saagala tulemererwe tutya kino nsabanga nze bwe nsaba bamuleke agenda alabe ku maama we ne taata okusaba kirungi osabye wendi sipangisa bw'aba maama ayagala kulaba ku muwala we nga ne muwala we ayagala kulaba ku maama we maama waddembe okujja n'asiibawo n'alaba ku muwala we ne banyumya byonna bye baagala bw'aba taata naye asobola okujja ne banyumya byonna bye baagala paka kawungeezi ne basimbula ne bagenda kati kiba kyekyo abantu okujja ku bukombu banyumye baba tebeerabye kakati sebo taata ate wuliriza omuntu nga wamuwasa mpeta oba omwagazaaki okuddayo eri alifa ate era agenda kuziikibwa eno waffe kuba wampeta muzeeyi ate eri abakyayagalayo ki ezo mpisa mbi kuggwe si kunze kyusaamuko kuggwe gwe kyusa ku lulwo naye tojja ku gwe ssebo engatto bwe ziba ziyingira ewuwo nga ewange tezirina kuyingira zinasigala ku mulyango obwo bufuzi bw'amatwale amateeka gago bwe gaba gafuga ewange obwo bufuzi bw'amatwale mwami Kizza bufuzi bw'amatwale gwe kola bwoti essebo owulira mpulira ssebo naawe obadde ompa amagezi nange kankuwe ku magezi kakati gwe bw'obanga olina engeri gy'oyagala okuyisaamu amakaago gayise bwotyo naye agange ngayisa bwe nti nga nze bwe njagala tompabula toddangamu kumpa amagezi go anti kale twagala okubeebaza katugendeko naye bannaye kambabuulire bantu mmwe basajja mmwe singa mumanyi ekirumanga omukyalo mugaana okugendako ewaabwe ekyo kisannyalaza ne laavu yennyini ekendeera
ate nno muze gw'abasajja abasinga obungi bwogende wa mubanga agenze okufa mwekakkanye mu bitibwa kuba abe wammwe musigala mu balaba gwe mwana wange kizza kiyinza mukamwana wange agende ewaabwe tontama alunga akombye kwebaza eriibwa amugaye nti mukkirize mangu kale osaagana okusaaga mama namu Kadima na mayanja ne anko omwe bali kutuweereza kati nze mwana muwala amagezi gemmuwa bw'abaako oyo obufumbo bw'ekkomera ano bagende naye bw'aba awulira ng'obufumbo bw'abwagala akole bbawe kyamugamba naye nze naawe awusibeerawo ze bamannamwe namaliga mukatale tusule bulungi abagigenze giti kale awe bali nnyo mukwano we bali ddala mama namu ali namaliga mukatala wasinziira okuba ng'agiwuliriza tusiimidde ddala mama Linda wabula bannange ne bagamba nti obufumbo kkomera oyo omusajja alutuukiriza ayine fugabi olw'okuba yamusasula mukama katonda wange abonsanga nga bayisi ono mama Linda ekawuku kale mama Linda agamba bano nsanga nga bagenze mama Desire wabale tuweereza abagigenze gitya mama Desire emaya neza ondabyewo okufuga obumbula bannange wabale tuweereza kale wotyo tukuzona ko olwaleero kaabo wagisebo wali ekyo tugamba mbategeza badibulo abayimbi abagamba ngoli eyo muyimbi yagala ku recording olimba mu studio mukisa weguli jangu o recording naffe mu Dibulo studio yaffe sangibwa kamocha tu recording enyimba zonna ate tuyambako muyimbi olimba ludunonyiza katale obalwa audio obalwa video nkubira ku simu eno eri 0702 23 ne oba to recording anko gwe mulundi gwo gusooka tukukwata bulungi era olimba ne ruvayo bulungi nnyo ne lubera lwakabi gwo muyimbi nkubira ku simu eno 0702 23 kale Haji Kasule ogamba ki Haji kama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano webale kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid Ngambera Kabowa omusajja oyo amalala mangi nnyo naye nja kusaba mwana muwala ayogereko ne bakadde bogereko ne oyo mwami osanga nakyusa mu mbeera haja tuwuna nzisigadde ndi Haji Kasule mwami Kadima mukwano we balituweereza amanya agati namponywa ne Kabawa naye obufumbo bwe butyo nze namponye sibusobola katonza kunga nti waffe baffe baganda bange balwale mala omwaka mulamba nga sigenzeeyo nze obufumbo bwe butyo oyo kizza n'abaana bange basanga nga ayise etuyinza musobola sigadde nejjati namponye Kabawa kale njagala okujjukiza banafu mukwano gwange beetaaga abakozi abawala n'abalenzi abasobola okubanga mukola mu Kampala ano n'emiriraano nga bakashias abakola ku reception abawala n'abalenzi ba store keepers abapackers ba drivers abakola ku mobile money bave wala okusula bagamba nti bakuwaawo bakubire ku ssimu eya 0740 nkagamunya 33 0740 ne 0782 kinana mu mwenda 13 ana mu 0782 kinana mu mwenda 13 ana mwemu tukwebaza nti mwebale nnyo bali ddala Kabogoza ne Namayanja atuyina mukwano gwaffe atuwuliriza bamuyita Mukiibi ono leero birthday ye Mukiibi akola ku Shell walere mu Kiteezi Mukiibi twagala okukwagaliza birthday ennungi mukwano asimanyi myaka gyowezezza naye nga tukwagaliza birthday ennungi ennyo mukama abeere nga ayongera okubanga akuwangaza kale Madina Najjuma tukutumiddeko nyo balina okubanga kwogiri tubagamba nti mukwano musula bulungi